ekifaananyi ono ekya President Paul Kagame wamu n'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Kaguta Museveni ne mukyala we wamu ne birthday boy Baby Muhoozi ng'ali mu kusala keeki ye ne bakuba ebifaananyi wano bingi ebyogera ku ebyo byabadde mu Kabaga. Mbu ki ekiri emabega w'okukyala kwa Kagame mu ggwanga lya Uganda? Entebe esooka kuliko Lieutenant General Peter Lweru, ono waliwo ne Minisita Jim Muhwezi, waliwo Wilson Mbadi, ono nga yaduumira amagye mu ggwanga lya Uganda, Tadwongo Richard, naye wuno wano mulaba ojja bisoma wano ne bakuba ekifaananyi kya Kalugire ne Natasha nga bali wano, Maama Ndabbanja waali ne bakuba General Salim Sale ng'ali mu kunyumya emboozi ne Evelyn Yanite, ono naye nga minisita. Byonna ojja bitegeera wano obisome mu Papula New Vision obigwe ennyalwe oga nti bannange Lupapula lwasoba baabano balambula Naminkekeera eri mu saidi z'Ekapeeka ne bakuba kampani yiino n'abakozi baayo. Ojja kumanya biki byekola ne General Salim Sale ng'ali wano n'omukulembeze w'eggwanga erya Uganda ng'ali mu kusayininga, aliko byasayininga wano era byafaayo bwali bweruti nga 26 ogwokuna 1991 omulambo gwa munnaffe yali ayitibwa Cardinal Nsubuga Kiwanuka mune gutuusibwa mu ggwanga erya Uganda. Thousands of Ugandans with red eyes and others with tears swimming down their cheeks jammed Entebbe Airport Road to receive the body of the late Emmanuel Cardinal Kiwanuka Nsubuga who died of blood cancer in Germany aged 77. Onojja bisoma bitegeere. Amawulire mangi wano mu New Vision olunaku lwaleero bannange otambula Lupapula n'oga nti kiki kino mbu police for judge ono n'amanyiddwa nga Njeyiza. Police evuddeyo n'esamba gye nenga nti banna ebyogera mbu bamukusindiridde amasasi ku mmotoka ye si bituufu. Mbu waliwo eyakuta akabalangula akakasuke ekiteebereza okuba nti abadde element ya boda. Ojja bitegeera nabyo ne bakuba ekifaananyi kya mukama waffe Don Wanyama ng'ali n'omukulu Sserunjogi nga bali eri ku mukolo ogw'omu State House emyaka 48 bweddu egya Muhoozi Kayine Lugaba. Ebirala siyinza kubigendamu kubanga mukama wange tabyagala byebiranga olufufube n'emirimu eby'enjawulo gy'ojja okukebera muno olyoka onettuula wamu ewaka. Lupapula New Vision olunaku olwaleero emirimu emiyitirivu mingi. Waliwo abatenisi baabano omusajja abamutayiza Kochana awanisa akulu mu bbanga okutomera omupiira, waliwo abawanisa ekitabo wa St. Noah Downs Kawempe, waliwo ebirala eby'enjawulo. Immobile wali ne baga nti Immobile omusajja ow'enjawulo kalimingobya ate ebyeggoolo mpitirivu mu Serie A wali mu ggwanga erya Italy. Ojja bisolo bitegere n'ennyimba bamukubyewo wano. Banne amuleka no wakisigaleka wano senior 2 and senior 2 study material ne baga nti activity 2.51 group work and registration. Jaile monitor afulumye enkyala leero alesa Amawulire asoose na kunoonyereza kwakoze ku kamera ezirabika nti za